3:15 kitabo ky'okusaba peegi ya mwenda katabu kano nga tukyagenda mu maaso n'ensonga ye. Ekintu kimalako mirembe nga kusanga naye ate okubona balina kubuuka baliko mu madirisa kyokka mu madirisa abantu bakwatiridde ebweru naye nga bali abalabye omuliro gwakutte ekizimbe kya City House era ne baweereza bannange tuli nabo twagala okubaaniriza kubanga ng'omuganda wedda bwe yagamba Kristo Mukama waffe yeebazibwe. Njagala nange okuleeta okusaasira gye muli olw'okufa omutambuze munnaffe ow'oluganda maama omukwano era na buli muntu nga bw'abadde amumanyi. Ate era njagala okuleeta okusaasira akamukadde waffe omulabirizi omugole Right Reverend Moses Banja, ate era mu ngeri y'emu n'okuleeta okusaasira akamukadde waffe omulabirizi omuwummuze Right Reverend Wilberforce Kyoluwalira abaategedde era abamanyi okufiirwa kuno oba okufa kuno naye abatasobodde kubeerawo kaakano. Ate era muzikirize Amaggwa Ekidungu gwe mmanyi nti yalibadde wano singa embeera ebadde emusobozesa, naye bagamba nti omulundira wala awulirira ku maanyi. Abadde nga ntegeeza kumpi buli lunaku ebikwata ku mulwadde ono. Kale no twagala okumusaasira era n'okwongera okumusabira wakati mu kuwuubaala n'amaziga nga gajja, naye oyo Mukama omusungu omulungi era ekijjukiro n'amaanyi gaffe ayongere okumuwambaatira n'okumusiba ekimyu eky'obutuukirivu. Baagala nnyo okusaasira abaana abamu ng'ate tebabadde wano abakubeeraye wakati byonna Mukama n'abasobozesa okutuuka. Era twagala okusaasira mwenna abooluganda n'ennyumba yonna ey'amanya ngenda olw'okufiirwa kuno. Ebigambo by'okufa ky'ekigambo ekyatugira kyetutayinza kwewala era kyetutalina ngeri yonna gye tuyinza kutusimatuka. Dawudi ye musajja eyamukera era eyatawaana ennyo n'ebigambo bino nemwebuuza bulize yabuuza n'agati naye ani alibeera omulamu ataliraba kufa aliwonya emmere ye mu magombe. Egamba singa omuntu bakutegeeza nti embeera omuntu gw'otyo osobola okugisimatuka, oyinza okusala amagezi n'olaba oyinza okugisimatuka. Nabadde ntunuulira bannaffe abali mu lutalo e Isirayiri ne Palestine, naye ng'omusajja omu ng'agamba nti kaakati ffe tusobeddwa kubanga bagenda ne batugamba nti kaakati mutukire obuuyi buno tuba tetunnawujjalalo nakugugumya mbonge ng'ate balumbye nga nabo bakubawo ng'ate batuga nti kaakati mudde wano. Era omusajja badagalaga nti kaakati nze n'akasenguka emirundi 5 kwegamba kyengezako okugamba kyekiki amuganda nti asika obulamu tassa mukono bwe wabaawo engeri yonna n'oyinza okugira ng'okyabeerawo eddakiika ogamba nti kaakati kangende osanga awo awali okuboneka. Naye Dawudi yali abuuza ekibuuzo ekyo kyanaayinza okuba omulamu aliwonya emmere ye emagombe. Otunuulira ng'abawe n'addawa ebibuuzo bye tutera okuwulira. Naye omusajja ono Pawulo yagamba nti kyo tumanye nti eno ennyumba gye tulimu ya nsiisira era eryabizibwa, kubanga embeera zigenda zitufuuza mu nsi muno
tulabye ebitundu ebimu abantu ne bagamba waliwo omugagga yakulawo abantu bonna abasengudde. Era bw'obanga osoose okutunulira osooka n'osirika n'ogamba naye abantu bano bonna be basengula kati bagenda kuddawa. Naye Mukama ng'akyataddewo obulamu, ogenda okuyitawo ng'awaayo amayumba, oba bataddewo faamu, oba bataddewo makolero, oba bataddewo ki. Naye ng'abantu ne bagenda mu nsi yo buli muntu naku gye ziba zimukuusiza. Naye Pawulo yagamba n'agamba nti tuleme kutambula ng'abatamanyi. Kubanga oluusi ogenda n'otunuulira abantu nga tutambula ku nsi nga tulinga ng'abatamanyi nti olunaku lumu tulifa. Era oyinza okutunuulira abantu oluusi abatambula n'olaba ng'omuntu akola by'akola ng'alinga nga yasembayo, ng'alinga nga Katonda kabe kasinga n'okwagala okusinga Katonda. Naye Pawulo atugamba tulina okutambula kamanye. Uganda kyagamba nti ng'akoza n'owebbwa, kubanga bw'obanga okoza n'owebbwa ekyo toyinza kwebuuza nti ate nga enva mpulira zirimu olusu oba naki, kubanga embeera bwetyo bweneefaanana. Kakati Pawulo n'agamba ekyo tukimanye ng'ennyumba gye tulimu ya nsiisira. Era nze tera nkyogera nti oba musajja nnyo oba mukazi nnyo ng'oli mu nnyumba ey'ensiisira, omuntu n'akugamba nti fuluma, n'omugamba nti sijja kufuluma, kola ky'okola. Oba musajja ng'ennyumba yansiisira, n'omugamba kola ky'okola, kubanga ennyumba yansiisira. Era kyokulaba nti Mukama waffe tutumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanya tutya. Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, gy'oli ajja ekitambo wabula ayita mu nze. Singa muntegedde n'ekitange mwandimumanyi, okusooka akakano muntegeera era mumulabe. Maama sekuya kitalo nnyo, naye ate nga tunakola tujjukire nti waliwo eyawamu okufa ye Mukama waffe Yesu. Batugamba nti Katonda kyekijjukiro n'amaanyi gaffe, kubanga Omwoyo mutuwa essuubi. Njagala okubanjulira muweereza bannaffe okuna mu kifo kino. Sooka ng'anyaniriza mukadde waffe omulabizi omubeezi ow'e Kampala, omulabizi Sanyu Mutebi. Mukama waffe yeebazibwa okubeeramu naffe mu kiseera kino. Era nyaniriza mukadde waffe Diini wa Mulutiko nga yagenda okugisa ekigambo kya Katonda, Reverend Kama Kugenda mu South Saalongo, era ne Maama Naalongo tuli naye. Era mu ngeri emu tulina mukadde waffe Enamirembe mu kifo kino. Tulina Reverend Asiye. Ekiseera kino bakungubazi bannaffe mwenna Ebifo bingi n'okubeeramu. Senga kikirimu ekyo nandibaganda kubanga agenda kubateekera ekifo, era oba agenda okubateekera ekifo. kunakola kwange ne kweyongera. Omutima gwange ne guwaka mu nda yange bwe nali ndowooza omulimu ne gukolera, n'eryoka njogera n'olulimi lwange. Mukama, ontegeeze enkomerero yange n'ekigera kye nakusanga bwe kiri, ntegeere bwe ndi omumenyefu. Laba ennaku zange wazikola ng'enta, n'obulamu bwange bulinga si kintu gy'oli. Mazima buli muntu bw'anywerera ddala mukka bukka. Mazima buli muntu atambulira mu kifaananyi ekitaliimu. Mazima beeraliikirira bwereere.
akuma obugagga so tamanya agenda okutwala. Ne kaakano Mukama nindirira ki? Muggwe mwe nina essuubi. Onzigya ebyonoono byange byonna, tonfuula kibine ky'abasirusiru. Nasiruwala sayasema kamwa kange kubanga wakikola. Onzigyeko omukono gwo, maliddwamu amaanyi olw'okubako omukono gwo. Obuliryamu omuntu n'okunenya olutali lutuukirivu, omumalya ku ddala obulungi bwe ng'ennyonyi. Mazima buli muntu mukka. Wulira okusaba kwange, Ayi Mukama, okkirize okukaaba kwange, tosirikira amaziga gange, kubanga nze ndi mugenjoli omutambuze nga bajjajjange bonna bwe baali. Onsaasire ndyoke nziremu amaanyi nga sinava muno ne sibeerawo. Ekitiibwa aliba mulamu, na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Omuddu wa Katonda y'omu kyava akutuusa ebigambo bino n'agamba nti mmanyi omununuzi wange aba mulamu era ng'aliyimirira ku nsi enkomerero. Eddiba ly'omubiri gwange lirimu n'okuzikiza obw'erityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Weerirawo nze mwene n'amaaso gange gali mutunuulira, so si mulala. Twayita kintu mu nsi kubanga era tuyinza kujja mu kintu. Mukama ye yawa era Mukama yaggyeewo. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Tujja kugenda wamu ne Zabbuli eyo eya 39 era tujja kugisoma mu mpalo oba abasinga obungi ligondana bitabo ne order of service. Mukkirize ebisome byonna ku nkomerero mujja kuddamu ekitiibwa, naye kambasale mutuule tunaatera okukitiibwa mujja kuyimirira. Amiina. Ekiseera kino tugenda kutuula Waluganda Ssekabira ajja aliwa wewonyeza nnyo oluyimba olutukana bulungi nnyo esenga. Abamanyi mumanyi tukuba tugenda eka genda okumulaba bingi nnyo ebigambo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege nange nkakasa nti senga essaawa yonna 24/7 kubanga tulina na appointment n'okufa. Omuntu yategekerwa okufa omulundi gumu n'oluvannyuma lwako omusango. Ono Sanyu yagubuuka n'ategeera Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwe. Mukama abeere nawe. Okusooka byonna sibwebale olw'obubaka bw'otutuusizzaako olw'okugumya bannaffe mu famire eno eya mukwano gwaffe Maama Sanyu. Naye nange njagala okwegatta ku ddiini ne vika okubaaniriza abantu ba Katonda mwenna olw'okujja okubeerawo mu kiseera kino nga tuwerekera mukwano gwaffe. Najja mu Mulutiko eno okuweereza nga vika omwaka gwali gwa 1992 era nga mu kanisa muno omwami Saama Mutyaba nga yemuwanika era nga famire eyo nsaali nnyo mu buweereza muno. Era bwe ndaba bannaffe Bakyanjo, bwe ndaba bannaffe Bakyanda, bwe ndaba munnange wali mutabani wa Nawoova n'abalala mwenna, twebaza Katonda olw'obulamu bwa Sanyu. Ate era n'okusasira munnaffe Margaret atasobodde naye kubeerawo. Kale ffe nga famire Bamutebi twagala nnyo okuleeta okusaasira kwaffe mu nnyumba muno, naye ate era n'okwongera okwejjukanya nti olugendo luno Sanyu lwakutte era nga mukadde waffe bw'atubuulidde si lw'omu, lwaffe ffenna. Naye emirundi mingi twerabira oluusi ne bwe tuyimba mu nnyimba nti tufube nga twerowooza mpozi olwaleero okukola ki? Okufa. Enjiri n'ebuulibwa
naye ate era netutasalawo lwakugoberera Mukama waffe. Era omuwandiisi w'ebyawandiikibwa ebitukuvu sigenda kubuulira mu Bwebbulaniya essuula ey'omwenda olunya olwa 27 yawandiika n'agamba nti omuntu yategekerwa okufa omulundi gumu, n'oluvannyuma lw'okufa okwo walibeerawo omusango. That man is appointed to die once and thereafter judgment. Naye mukadde waffe eddiini gy'abadde atutegeeza engeri yokka gye tuyinza okubuuka omusango ogwo kwe kutegeera Yesu Kristo. Ate omukyalo ono kye yamanya nze bwe najja wano ng'ali Saudi Arabia nga gy'akolera, naye yajjanga emyaka ena etaano ginnamala wano ng'akomawo n'okusinga ddala mu biseera bya Krismasi. Era nga ffe bamu ku abo abawugu abasumba ba Lutiko baasendeza ewe nga tannaba kuddayo Saudi. Era ebintu ne tubirya mu abaana mwasuba kubanga mmwe temwabeerangawo, naye ffe twalibaliranga. Naye obuweereza bwonna bw'ekkanisa Sanyu ono yabukola. Nze nyimiridde okubeera omujulirwa ate n'ategerako Katonda Kristo okubeera mulokozi w'omulamu. Kale nno ekigambo kino eky'okufa kitundu kya bulamu bwaffe, kubanga omuwandiisi yagamba nti tulina appointment n'okufa n'oluvannyuma lwakulibeerako omusango. Ate kw'okufa tukwelowooze nti ekiseera kyonna kujja tweteeketeeka booluganda. Toyinza kumanya biro newankubadde ebiseera, naye bwe tweteekateeka tubireka mu mikono gya Katonda. Ate ano mwennaga nti wakati mu bulamu tuli mu kufa. Ekitegeeza okufa tutambula nakwo, si kugamba nti kuli eyo mu bisenge byaffe oba mu nguudo gye tutambulira, nedda gwe wennyini oli mulwadde. Kakati Sanyu mu bulwadde bwatusooseyo buti busoozi eno ensi gye tubeera mu ddwaliro. Oba ogamba kakati mpulidde wano eddiini ayogera nti ebiseera ebyokumira eddagala nange mbadde nzija wano badde n'obuweereza nti alawule baffe tubasirisa bagenda kwawulibwa ku Sanyu. Naye neningamba omwana nerabidde okumira eddagala kubanga eno ensi gye tuli mu ddwaliro. Era bw'ogenda n'onoga mu kigagi n'onywa jjukira nti oli muki mu ddwaliro. Kugamba okufa kuli kitundu kya bulamu. Maliriza, walimu omwami omu yagenda n'alwala n'atuuka mu ddwaliro ne bamuteekako ne mu ICU. Naye oluvannyuma lwa byonna nga bamutadde bagenda okumulongoosa, omusawo we yayingira oli n'amubuuza nti omulwadde n'amugamba neeraliikiridde okufa, ye biki ebibeerawo omuntu ng'afudde? N'omusawo naye teyalina ansa. Naye aba akyali mu process eyo, akyali ku mulwadde, omusawo engwaya yajja emugoberera, yajja emunoonya mu ddwaliro, yamulaba ng'ayingira n'egenda ng'ewunyiriza olusu okutuuka embwa bwe yatuuka mu kasenge omusawo waakola ki? Waali oluggi ne balubandulawo, embwa n'ekola ki? N'eyingira. Embwa bwe yayingira n'etenga omukira kubanga erabye mukama waayo. Olwo omusawo we yafunira ansa n'agamba nti owange nange ebifa mu ggulu sibikola ki? Sibimanyi. Naye bwe ndifa ndiringira ng'embwa eno bweyingidde, amaaso gange bwe galiraba ku mukama wange Yesu, nange nditenga omukira oba alibeera nabo nti naye nange ndisanyuka. Naye nze nzikiriza nti Margaret ono abadde tabimanyi bulungi nga byogerwa, naye kati ali mu mikono gya mukama waffe oyo Yesu gwe yakkiriza. Nze nzikiriza nga sibuusabuusa nti musanyufu kubanga ali mu mikono gy'oyo gwe yaweereza. Kale tubasabira Mukama abakumye abasibe ekinyu, naye okusinga byonna naye nze nga Solome omwogezi anyanjudde Solome mwaka lumala nja kibanyonyola, njagala mpe ekigambo kino nti kikola amakulu mangi nnyo era kya Bwakatonda. Omuntu okusalawo okuva mu kubeera omuntu wa Katonda n'afuga omwana wa Katonda, ojja kubuuza nti ekyo kiri luddawa? Bw'ondoddayo okubaddeko omuwa bikkula Enjiri ya Yokaana essula esooka olunyolo 12:13 lugamba kandogere mu bwangu nti bonna abakkiriza Yesu ne bamusembeza, Katonda yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Toba mwana wa musaayi, kwagala kwa muntu oba kwagala kwa kirala kyonna, wabula olwa Katonda. Ekyo nkibalekedde.
kakati omwogeza nyambidde Solomon Mwanga Lumala ate n'agamba nti olw'emikwano gya Maama Sanyu bw'onoolabamu emyaka ojja kukiraba nga ddala Solomon si mukwano wa Maama Sanyu wabula Solomon mwana wa Maama Sanyu. Lwaki mbeera mwana wa Maama Sanyu? Kubanga Maama Sanyu ono yasoma ne maama wange ne bamaama abalala bonna be bazze batulaga ku bulamu bwaffe. Kakati kyenvudde nnyinirawo ku bwabwe. Bw'osoma akatabo kano ojja kulaba nga Maama Sanyu bamuzaalamu 1932. Kati osobola okgeraageranyamu yabadde yakaweza emyaka gye 91. Abakyala abo ab'emyaka 91 oba 90 oba 93 benyimiridde wano kwogera ku lwabwe kubanga bamu bakosefu, abalala nduze ennaku ye bayinze, abalala balwadde eddala, abalala n'okugenda baagenda. Kakati munzikirize njogera ebigambo bitono ku lwabwe ebimu Kina Onyamwenda gayaza n'amala n'atendekebwa mu kubeera nnaasi. Kakati abamu ku bamaama baffe abo bamumanyira egayaza, abalala bamumanyira mu bwa nnaasi. Gy'emikwano egyo Maama Sanyu gy'abadde nagyo. Egayaza ntegeezeddwa simanyi oba omwaka nina mutuufu 1947. Kaakati bw'olaba omukwano okuva mu myaka egyo okutuusa kaakano nga gukyaliwo, nze ndowooza nti ekyo kya Bwakatonda era tulina okyebaliza Katonda. Twandimukubiddeko engalo mpamo. Engalo za Mukama. twagala okubasaba mwenna bakungubazi bannaffe ebiwandiikiddwa wano tubirina mukkirize nti wano katulondobemu ebimuli nga 4 oba 5 n'ogwo omulimu tubeere nga tugukoze, naye tusuubiza nti enteekateeka eno tujja tweyongera oba ekabonge oba ku butaka tujja kakasa nti buli atuwadde ekimuli okiteekako nti ne bw'onooba toliiwo tunaafuna akukiikirira. For the people in the UK and Canada and America, we are glad to be with you. We appreciate all that you've done right from when she was sick to yesterday, last week when she passed on. We know you are following. Unfortunately, here we are not going to give you any opportunity to share with us what you want to share about her. However, we promise that we shall make all necessary arrangements tomorrow in the forthcoming preparations. We shall make sure that you send your messages. Kakati tujja kusaka nti muno mulimu abambejja n'abalangira kyenvudde mbeebaza nti bassebo ne bannyabo. Tujja kufuna omwami George Richard ne famire ye bajja kuteekako ekimuli. Omukyala Christine Sebuya okuva Toronto mu Canada naye ajja kusaako ekimuli. Mukyala Sara Olusimbi ne mwami Mukalazi Kibuuka nabo bajja kusaako ekimuli. Safe ne Eva Magambo nabo tujja kusaako ekimuli. Saba zikirizibwe ne famire ya mwami n'omukyala Dungu Margaret nabo baseeko ekimuli, n'oluvannyuma tusembyeyo ky'ekkanisa. N'obuwombeefu tusaba tujja kutambula bwe tutyo. Olw'ensonga y'ekiseera tugenda kuddirizaamu okwebyo nga babadde tuteeseteese. 3:15 kitabo ky'okusaba peegi ya 9 katabo kano nga tukyagenda mu maaso n'ensonga yetu. Mukwano abamu ku ffe twayambalako ku buteeteeyi nga bamaama baffe be bakutunduze. Singa mbadde nsobola okubakuŋŋaanya abaana bonna banjogedde olyawo nina kimera yennyini. Omukwano okufaana bwe guti gwe nyimiridde wano okwewaliza Katonda, gwe nyimiridde wano okubasikira nammwe nga mubadde mulina mikwano gyammwe. Temugisuula mubeere nga musigala nga muli bamikwano. Kakati kansembeyo nga neeyandula. Omwami ayogedde nti erinnya nze Solomon Mwanga Lumala. Ndi Muwanga olw'omwami omugenzi Joseph Mwanga yeebase naye maama waffe Merian Mwanga ye waali. Kyenvudde mba nga nze nyimiriddewo okwogera gye muli. Era maama Mwanga y'omu ku mikwano gya Maama Sanyu mpange. Naye ate sisobola kugamba nendekayo mukyala Dalina Luugo kubanga naye waali wano. Abalala bakosefu be nandibadde njogerako oba abandibadde bayimirira wano. Kyebavudde nga bangi naye abamu ku bo kati singa twabadde tubalina mwandirabye nga abasinga bagenzi. Naye abo abatono abakyaliwo bajja kujjukiranga Maama Sanyu era bamusaaliddwa nnyo. Ntegeezeddwa sinaba kusoma katabo ako ka mukyala Mpanga nti mukyala Mpanga yawandiika mu
watabukulu nti taata we mwami Masembe ne mwali Manyangenda baali bamukwano nnyo era ng'okugenda e Gayaza bagendera mu mmotoka emu okutwala abaana baabwe ate nga ategeezeddwa nti maama Manyangenda maama wa Mama Sanyu jjajja wange aŋŋambe bwenti yafumbanga emmere banagayaza mukimanyi emmere kyetugiyita kuba kyetwa mmere nnaku Eva Nakyazze Sharif Sekamakte Allen Kibaya Mary Nakalembe Nancy ekiseera kyonna amanya gange nzeeyo si yabitwalira etuusa mbeera lungujja observed. Nyimidde wano ku lw'oluggya lwa omugenzi jjajjaffe ya MAAMA ekabengereddwa Bulemeezi. Nze ne bannange wano tuli bazzukulu balina kabirye. MAAMA alamidde wano ye muzzukulu asooka layini eyo. Jjajja waffe Solomon yazaala mu luggya olwa mu lya MAAMA yazaala maama wange etuusa. Jjajja Solomon alina baganda be omwe muli jjajja waffe Christine Manyangenda yazaala Maama Sanyu. Maama etuusa Dorothy yafa yali nfuuzi teyalaba ku maama we Solomon teyalaba ku taata we naye n'akulira mu bamaama be. Ng'omwe muli maama jjajja Christine Manyangenda jjajja Erina jjajja Noora nga bonna bagenzi. So n'akulira wamu ne Maama Sanyu, Maama Solomon, Maama Margaret Dungu n'abalala. Maama Margaret n'abalala baayagala nnyo maama waffe Dorothy, ate naye n'abaagala nnyo ebyo mbimaze. Ebimu twabirumyemujjo byabadde ng'atukolera mu kasirise olumu akwata ku mukono muyingira ekisenge n'akusooti gasaalo bigambo ebyo. N'olwekyo oyo yazaalibwa omugenzi Habibu Kyanjo Kawempe. Owuli Habibu n'owali Facebook tolema kwewunya lwaki Haruna yaziya ali maaso wano nga atembeeta mukolo gw'okuziikaani Sanyu. Empya zonna mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu. Festo Manyangenda Kawempe awo bwe yava yazaalibwa omugenzi Habibu Kyanjo. Festo Manyangenda yazaalibwa n'omugenzi Jafaali Musisi e Kawempe.
Feso Mayangenda yazaalibwa n'omugenzi Mikayiri Ssenkunja abo bali ku baganda be. Feso Mayangenda yazaalibwa ne Mariamu bamutanga Jjajja Mariamu. Abo bwe bamu ku baganda baani ba Feso baganda Feso Mayangenda. N'alyoka Feso n'azaala ono Sanyu Sekuya n'abalala twogeddeko. Muganda we Jafari Misisi n'azaala Muhammad Kyanda Ssaalongo Kawempe bwe kitange n'abalala. Kati ono abadde mu mbejja. Olwekyo nja kusaba abawulira olulangira omulangira Mutebi Ssebo okuva ewa Jjajjaffe Kirulu tusanyusa okulaba. Ngenda kusaba abawulira olulangira mujje n'ab'enju ya Festo Mayangenda twogerere wamu olw'ensonga y'ekiseera nga tubifunza. Baba Apollo ngenda kusaba. Beeyagala nnyo abaana b'abamu naye kati batuweddeko bagenda. Maama bw'abegayaza bwe yali gayaza yasomye kugayaza junior secondary. Bwe yali gayaza baalaba ekirabo ekyokutunga abadde mutunzi obulungi nnyo atasabira na kukwata byonna. Naye baalaba ekirabo ekyo ne bamuwa omulimu Uganda za staff member omutwayiriza banno okutunga n'abayigiriza. Kati ate oluvannyuma ne bamusindika ensuubi endoza yali domestic science bakiyitanga eryongeri naye teyayagala olwongera yakomawo n'akolako mu Uganda government yafunira scholarship n'agenda e London n'agenda n'asoma obwannansi. Yamala emyaka mukaaga yakomawo ebiseera ebidda tebyali bizibu yafunirawo omulimu omulala. Yakola emyaka mingi yakolako ekayunga kabera kekayunga nga bagulawo amalwaliro ago kati kayunga muzibu nnyo naye ebiseera yatunookinnyo n'akomawo emulago gye yakolera okutuuka 1984 yatuwako mumanya sisobola kuyitamu n'avaayo. Beekolamu omulimu emikwano gye Dr. Kanyerezi bakyalagi babamukyala bonna ne bagenda e Saudi Arabia gye baamala emyaka maama yamalayo 10. Emyaka egyo 10 maama yatuukiriza yayagala nnyo okubona amaka ge era maama yatuwa permanent address we yafiiridde. Abamumanyi ekigambo my house bagamba this is my house. As mainly babeetekinga ng'ayongerako tekuli kikumi ky'amalala nga tenatumanyi yese kuliko kikumi ky'amalala. Etandise okukaddiwa netandika omugamba nti watuddaze enyango nga kirabika bulala tukwatanga ku nnyumba yange linda lwendiba mu nsolo gikwatako ng'akugamba nti mwagala nnyo namukulotera mu gy'abanna mugenda olutulutere mu ennyumba yange. Mama, we are celebrating you. We are honoring and remembering the life of a woman who transcended life obstacles and became Mama yafuuka ensonga. Omuwala eyali awo yasinya kyemukwakula nga amaze okuzaala abaana be. Wabeeramu omusomesa gwabadde anyumyako afuna omukisa mumanya Kasalina Senkake kandoza ye maama wa Alan Shonoki. Eyamusanga namugamba nti Sanyu oyagala okuddayo okusoma n'amugamba nti ye bw'ati namukonekitinga n'abo abazungu Sanyu n'agenda n'asoma. Abakulu baasanyuka nnyo naye nze ndowooza nti bwe yagenda bagamba buli mulwadde yenna bawuseka bwe baweere ewa maama. Twasomanga abantu batono naye nga buli lunaku waliwo abajja. Maama yasomwanga kyami bwe kyabulimi kusoma kyayina trasi yakyayina ekikimu oba mucungwa ng'atwalira abalwadde bajjajja. Omulimu yagukola era teyeekaanya. Abasinga okumanya maama should be remembered for her neatness and orderliness. Ennaku zino bakiyita OCD. Maama asobola okulongoosa era ku makya n'asiimula ebifaananyi byebyo kuyitolera era naddamu n'anywererako nawali alaba oba binyigidde ate ng'asoose okuzuukuka mu buliri bwe n'abo muboosa kamera bwati n'abusitrekinga bwati n'alaba nti nennaasi zikona akikoze. Bonna abamumanyi bamanyi omukyala abadde omuyonjo ennyo ekirabo kyangu kandi wabulijjo sirina OCD. Yazuukuka nga ku 5 n'asuubira nti buli muntu ateeka okuzuukuka naye nga muzuukuka okulongoosa emmanju abantu baleme tusanga amaama essaawa ziri 11 ez'okumakya. Saagala abantu bansanga nga baddugala era abaana baakula bamanyi tukusaba 11 ez'okumakya muzuukuka ne mulongoosa embuliri byonna ne muwerayo ne musiimula nga temunagenda ku ssomero. Maama was a born leader. One Festo Mayangenda, omukyala we omukulu yalwala
sawa kakubine mwanzo kaniyetikika natandika okutunga side business kakakutunga natungira abaana bawantalo nawe tetinkawemakasero nga batungira ndiye ekiyozi atamanyi kukuba bifaananyi nagisika balonyazimugasebina kuba mu bufaananyi nankatana kati nga nzeku obufaananyi nenakima nanteeka manya nakima natungira kuba mu bulungi nnyo twakola partnership design time nakuleta press baba mu ofisi nakuba night press zena design nga how I wish it one point I discovered us asinga tuli bakaleka design kamalirize nga nyamba maama kasomose lutuuse katondawo obonye obulumi era amanyiga okufa ekyakutuukako tumutendereza yesu kutendereza yesu mukwano gwange eri maama mukama wekyomula ekyemirembe mumpeeyo kavaasi kamu kutendereza yesu kubanga newankubadde alwadde mukama ntwadde emyaka 9 newankubadde nga bataala kazikidde tusaba kungula okwaka kyemba nsaba tulinga oluyimba olwo lwetwakola nabo vaasi emu kutendereza yesu ntegeka bulungi wenaliyo mu seputemba nasanga nafiye nnyo nemugamba kale nga baŋŋamba nti yonna ligenda nenokuwulira kusigalawo maze kale entandika okola katemba bulungi nyaawo nemugamba maama owulira nayamba kale kanyibeezo nenjagala baŋŋamba yimba hymns zenalonda situgatitambule endere malamu amaanyi naye toko watugende nenyimba nenyimba mama teyenyimya naye nga nyimba balenaku nenfunayo nenga yenyimba naye nga mama teyenyimya maama awadde maama awadde kutufu maama awadde saalo financial manager naye alina erijje nayiga essaawa zonna kwetabula twetawudde omukyala awadde bonna baboogedde zaalwabwe abaana wa mwami era abaana b'abaami basigadde katono egeneration eddewo ekifunangamu ng'ajja kujjayo byonna entertainment maama yagadde nnyo mikwano gyange bonna gye muli maama abaagadde n'oluzaala maama abaagadde nnyo esitela bonna gye muli maama abaagadde nnyo era kati naye nansiga ekyo ekyokukuuma emikwano nanga nti mukyala mwanga twasisinkana mwezi wonna guno gwaka tukyatambula atambudde n'emikwano gye ab'embulagulo yasanga ng'olowooza jenito atyana bwe yali amanyi baatuganda ne mukyala mukwatwa teyamanya nti baali bamikwano maama badde n'emikwano naye maama oyo asharinze ebyange the deepest hurt and the highest joy ekyasinga omusankizo kyendowooza lwe nazaala omwana William Silla William Sisi bannange yasanyukirawo batwamutawulo okumanya yasanyuka yokeni waliwo embaga Enamirembe nga buli gwasanga nafunye omwana buli muntu era ndoza yali mukyala mwange yamugamba bakikyusiza ddala amanya neweyita mukyala simulya maama abadde asanyuka ekiratuleddemu okusanyuka ng'omuvubuka omulala asakavumaleese Margaret yasanyuka nagamba bazakuze alese Mega tuning in mama omusanyusa thank you for coming to our home bwe yawulira nti sinabulya naye awasizza nagamba bannange abaana bawasizza era nti bwe baafuna abaana n'ayagala abaana unfortunately basobodde Ezra yekka yasobola okutuuka naye naffe tebasobodde abalala naye Ezra yetuyamba bwetwatula Ezra nga muto nga alina dinkos ez'omukyala netugamba nti jini nebuuka negenda ku muzzukulu alina jini y'omukyala maama yagadde famire ye yategeera oluganda kikiki nabo babagambye tumu abasiraamu abakatoliki naye wonna maama abadde atuuka nga bwatuuka ewa muganda we Muhammadi Kyanda olowooza nti nabwawano bwatuuka ewa mulinda bwe tugaali mumulinda ewaffe okumwajaawo bwatuuka ewungujja bwatuuka enateete bwatuuka mwesikamwe maama ntegeera oluganda kitegeeza ki maama ntegeera the duty to serve others era kikoze kubanga maama zitumi maama my mother is one of the unsung heroes akoze babeera bangi naye nga without any recognition maama weyajja mu 1968 nga anyumya nti yasanga eddwaliro ekifaanana lya training naye yatandikirawo okukola era yajjanjaba abantu bangi najjanjaba baganda be abakulu najjanjaba baganda baabwe abalala najjanjaba abaana
maama yategeera okuweereza mu kitegeeza ki era mwenna bwe yajjanjabira bataata bammwe mumumanyi nti yatukanira obaga yatukanira ennego yatukanira mulago ekimuliri yajjanjaba mumujjanja yajjanjaba mwami kalaazi maama abadde ajjanjaba nga takikola mu ntubulamu bulungi nnyo. Byonna mujja kwongerako ebirala nga siis last time I did that, was 26. This time, tulina eyafiirwa embeeri Katonda nga tekyasobola era nga tukomye n'ogamba nti kakati nange bwe nditwalibwa kiriba kitya. Pawulo nti yabayogerera mu bbaluwa ey'okugulira Abakolinso essula ey'okutaano n'agamba mu lusooka nti aliwo oyo omusajja omumene abaddayo ye mwami Wogi Richard omu ku baana b'omugenzi era twongera mwongezi kubagumya ekiseera kino kirya kyakozesebwa naye batugambye nti Katonda yamutuwa ate era yamututte n'olwekyo ekkanisa essaako ekikuli tugenda kubeera n'abogezi bataano bokka kataano bonna kubanga basukkamu omu era nga tweyanziza ne sebokkiriza sikyakulira bakungubazi tuleete ekyekkanisa tugende maaso n'enteekateeka kati tunuulire empapula zokka mwannyina w'omugenzi Senga Sanyu Katonda wange munsaasire munkuba okwama n'amaaso mundaga ebibulu byammwe byonna mbirina taata wange nzikirizaayo kimu kyokka famire ya mwami Kyanda namwe mujje museeko ekimuli mulimu omuswamu naye Katonda mbeere kakandikirawo okatuulya kantume empapula zaabawami kikukano bajja kweteekateeka Kristi bw'anaavaayo nabo balyoke bajje Kristi yawangalira Toronto ate Wogi awangalira mu America naye baategedde okwa maama Katonda abasobozesa ne batuuka
era mu tusaasire twalingira edda twali tulinda abaana bano bajje bawerekere byabwe. N'olwekyo twongera kubagumya kimugume. Mukyala Saara Wasimbi ne Mwami Kalazi nammwe mujje mise ekimuli. Maama Saif ne Eva Magambo ne family nammwe mujje museeko ekimuli. Family ya omwami n'omukyala Dungu nammwe mujje museeko ekimuli. Family y'omwami n'omukyala Dungu nammwe mujje museeko ekimuli. Bano bakiikiridde mwami Dungu ne mukyala Margaret Sutwa Dungu ali mu USA. Tusengeeyo ekimuli okuva eky'ekkanisa nga bwe twabasabye enteekateeka eyo etambule bwetyo. Mukadde wange bansabye nti bisigibwa bityo mitima gyaffe munda tubikolenga gowoozi. Tugenda okubika nga tandise okuvaamu obulungi naye ate nalemererwa okulya obulwadde bwamulemesa okulya ntegeezako maama lyako omuntegeeza ate ne bamuzaayo mu ddwaliro. Olwo yalwawa yagendayo kaseera katono naye nadda awaka. Olwo eddwaliro netubizza awaka wabaddewo eddwaliro. Tuguze buli kintu kye batugambye. Saaro nomumulaba ali bize nnyo mumulaba ndoza ku mativi mukyala wa buvunaanyizibwa naye nga buli kibatugamba manguweeko ne tukifuna bannange tugikweza naye ng'ate bwe tuwulira era akituzaazinga mukyala abadde mulungi nnyo okumubulira omubuliza akantu akakola dola ekirikisakalulira tukimubulira n'omukazi wattu namutuukako mu Septemba namutya n'omutya nnyo nemukwatakwatakwabonaba maama natakyawulira naye omumba neyeyogera awulira namba nti munzibaki kiyedde atunula kakinenkera ku makya ninabakalekaniwa n'atunula nikola bwenti nandaba ati naye nga amaaso nemugamba ondaba naye nga nga gweyogera ekyo kyenagambye kyenakola bwe nali omuto nalinga nnyo wa drama yasiba ku siteeri nentandika okuzanya obuzanyi nentandika okuyimba neze ekkanisa nezisa ku bbali nentandika omuyimbira situka tutambule embere malamu amaanyi yetokowa tugende maama situka tutambule olugendo lulawo naye wetulemererwa tutuuka maama tekulooza nkibaeza naye naluyimbanga buli lunaku maama situka tutambule situka ku bulamu buyita maama butuyitako situka tutambule maama situka naye nga maama takyawulira naye kyewunyisa ku lunaku lwagenda nalugo munyama omumanyi mukyala nalugo baali bamulongoosa nga lwekiriwera ku makya bagenda okulaba nga namugamba yatunula abadde aludde kugaba kutunula ebitukalu namugamba ntunuulidde otiisa eyamugamba nti mutunda bwotyo ntiisa nakugala omu ebiri esatu
waliko n'abaana abo abaali bakola ku mukyalo yayatula ndesobola okusirika kugamba namwatulira naye nga bwakugamba era kikulamba tagenda kikukweka ate nakakingana nga baba omukwano. Maama yayagalwa nnyo, maama yayagala nnyo bajjajja abeera omulujja, baali bakwano ba mukyala Mayangenda naye maama yakontininga okukyalira mukulu Ana mukulu nange bakazi bati baali bakadde nnyo naye bajjanga ne bamulaba era bamuyitanga muwala waabwe beezwa mukulu wange kati ng'abaana abato twayagala nnyo kubeera mungu ojja kubeera Christmas naye bwe Christmas batugamba nti mujje tugende naye bwe yalwala mu March awo April May bwe tujja tuuka wa mukyala Nalugo bulijjo yayanguwanga okuserengeta ku mulaalo netula butuufu ng'alinga tanakunakuseena nti maama ne taata olugge balambulako babyalo ekyo kyandibadde kitutegeka naye tetwetegeka kubanga twali tulowooza tujja kubeerawo tukaddiwe nga bwabadde akaddibwa mpolampola naye olwo tekyatulaga nti olw'emmengo nno luno lulabika lunafuye terukyalina olu bwabadde ayagala. Olwo ekiseera kye namugamba ti naye maama tuddaabirize ku nnyumba eno bwe nfuna ssente nemala kuba akalulu nenkuza mweri onzikiriza okudongoosa eno n'asirikirira nangamba onziza nti tulongoosa wano naye nawe oleesobola okulongoosaawo nangamba sisobola kubeera wano bwobanga oyagala okulongoosa ennyumba ng'osazeewo onzizanga ebintu nembeera emenvu n'olongoosa ekiseera kyonna neno amanya mwagategedde ndemufunira muwala w'omukyalo omuwaate mukwano gwange kyesa bingi ngenda nemugamba nkoze okusizza n'ayogera mu ddoboozi lyonna nga lyatuloti nti oze okusizza nenagakusonyiwe naye ate era nakimunya kugamba nanki muli mutya abaana bali batya agasajja gange gali gatya abakyala layini yakuba yali nti yabadde muddamu buli kaseera nange nakisisobola kikkiriza nti wavumba jjajja akiddamu nakiddamu wagira n'aseka kale ebyo byonna byali byakwebaza nti nzaani ofuula jjajja si jjajja asooka ne jjajja nakabiri kubanga nabazzukulu bana yalina abataano jjajja nenabana naye nga kyenyumirizaamu tugenda netwogera netugamba nti ne maama abadde musanyufu asendezza buli muntu bw'otuuka ewuwe fe tukuza n'omukono gw'ekyuma naye nga mu bukaago bwe yali musanyufu nnyo ng'asanyukira bonna abajja asanyukira abava emyendo ku kanisa kuno ne bateese kikole kitya mu kanisa omwo n'asanyukira bakwano bange era ate abazzukulu bajja si be bawamba bekazinga maama abadde asanyuka era ng'okumulabira mukama kye yamuwa obunnya obunene nnyo figure out how to get to Uganda very fast. It was a difficult time, but I made it here. So I'm grateful for everybody that gathered here to celebrate the life of my mom. I'll be very brief. Mama, she was a very determined person. She was highly motivated, very intelligent. When her marriage failed, in America we call it, you reinvent yourself. You try something else. Mama went and studied nursing in Britain. After she finished nursing, she studied midwife in Leaflet, and she became a midwife. She came back to Uganda and she was hired by the Ministry of Health. That was her proud moment. She came out shouting, "I've been hired and I'm permanent and pensionable." She went to work immediately. She worked hard. She supported the illness. I ended up being an accountant. She funded my education. Unfortunately, I found a way of going to the United States. And I've
been there for the last 42 years. Now, that determination, the work ethics that she had, motivated me to do even better than she did. I'm a hard-working person. I can use my head as an accountant. I can use my hands as a general contractor. I can build houses. Okay? Now, you look back at her life and everything started by her realizing that she wasn't getting anywhere and she left the marriage alone and she started a new life. And with that, I say, I always admired her and may my mom rest in peace. Okay. Thank you very much for coming. And I also extend my condolences. I bring condolences from my Ugandan community in California and the African community in Los Angeles. Thank you very much for saving my beloved mom. Ndoza kwata omukono gwange nga musanyuka kubanga mukyaliwo lwaki abaleseewo lwa kisa kye. N'olwekyo bwe tulaba olugero lwaffe okutambulira otusaba omuwuliza essuula omwenda olunyolo lw'ekkumi waliwo ebigambo ebyawandiikwa mu kitabo ekitono omuwuliza essuula mwenda olunyolo lw'ekkumi nga lugamba nti buli kintu omukono gwo bwe kirabanga okukola okikoleranga ddala naki? Buli kintu omukono gwe tegulabanga okukola okikoleranga ddala naki? Tikubanga tewali kumanya lwakubadde okuteesa lwakubadde okutegeera lwakubadde amagezi okuyigiriza okugasa. Bwakuyigiriza atya? Oyinza okubeera awo nga tolina mugaso naye nga tewoli towangala emyaka 8, 9, 10 naye nga bakubalako ki? Yatusala abooluganda weefubeeko mu kiseera kino olina okubanga wasala Katonda wo. Bali kwogerako ki? Sanyu twogedde era tukyayogera kubanga yagasa. Singa tiyagasa ebeera tirandibaddewo mu families, mu baana, mu bazzukulu ne mu nfumo. Nyini omusobodde okujja mu bungi bwe muti okutuwerekererako senga wange senga waffe senga Sanyu mwebale nnyo obavudde ebuuyi n'ebuuyi ate kaneebazemako ensuso ssebo omulabirizi twebaza nnyo Mukama olw'okukuleeta
mu kifo kino nate era n'abakulembeze bonna b'ekkanisa abasobodde okubeerawo mu kaseera kano. Baŋŋambye okwogerera nnyumba y'amanyaŋŋenda. Ennyumba eyo nnyumba ngazi era wenjogerera ate era nga baŋŋambye njogereko kubanga abaana bangi abato tebayinza kubitegeera wenamala bajabulajabula. Lwekyo mungumiikirizenko katono. Nebaza nnyo bannange bano bonna abali wano kubakuseka madde ansaaba bwe mbadde mugambira nti jjajja ali mubi era ng'asikiramu alani sikulabako n'emmere sikulabako simanyimo kyemuko kulw'abantu abatuziikirako gwogenda okuddako simanyi wooli simanyi wootudde era mbadde nkola buli kyenva ntegeeza nti abaana bange bangi nnyo we bali awo naali badde sisobola kubalabirira ng'omukono mulema naye olw'omukyalo oyo mutuufu omukono gwakolebwako n'empona n'ebigambo ebyali byogerwa ne biba nga byonna bwereere. Yensonga lwaki njagadde okutuusa obubaka ab'ekika mumanye nti n'abazze nti omuntu kyokola muyinza okutamanya nti kyamuwendo nnyo era nze mpulira bulungi nnyo kati okuba nti nsobodde okubeerawo ng'aziikibwa nakyalako ebuwe ne mwebaza ng'omuntu era nga nkola emirimu gyange. Eŋŋombe ennungi yeyogeza ku mufu. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ngenda kwogera ku baganda baffe ffenna baganda ba Christine nga bwe twayingira mu senior 1 e Girls High School mu 1973 era nga Mukama tumwebaza nti omwaka guno giweza emyaka 50 kasooka tuyingira Girls mu 1973 era nga twebaza Katonda nti tuyimiridde ffenna aba 1973 mu bubi ne mu bulungi era mu kiti ekyo twagala okusaasira Christine olw'okuviibwako maama naye nga bwe nagambye nti bwebaza olwa maama okutulabirira okutuweerera ne tumala okusoma ne tuveera mu maka gaffe ne tuba n'abaana baffe. Njagala okwebaza Christine, njagala okwebaza Sarah. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujjanjaba maama Sanyu. Mukama akuwummuze emirembe. Sebe ebigambo bye. Nsanyuse okubeera nammwe wano ssaawa eno newankubadde yambi n'essanyu terigaana kubaawo mu ddakiika ezimu. Erinnya eryange nze James Herbert Kanaabi, omulangira eyeddira emmamba ennangira. Njagala kutangazaamu kano Jjajja Sanyu mbadde muyita jjajja muzzukulu kubanga mu buvunaanyizibwa obwampeebwa mu bukulu bwe nnina mu kika muno buli yenna aba muzzukulu wange mu Buganda nga bwe butambula. Tuli balangira ab'emmamba Namunjolo Nansangwa. Ebyo sijja kugendayo nnyo kuba olw'obudde naye asobola okwebuuzaako Wakatikkira oba ewa Ssaabalangira tiwabadde mukuziika ne bayo omuntu agamba nti eriyo emmamba ennangira Nansangwa. Jjajja Sanyu muzzukulu wange mwaba. Olw'obudde sijja kulambulula bingi naye njagala okutuusa okusiima olw'abo bonna naddala abadde ajjanjaba jjajja wange muzzukulu ono. Mukyalo oyo babadde bamwogera nnyo naye ng'olw'obudde simutuukako naye nsaba okumusiima kuba omulimu gwakoze gubadde makula nnyo tekikoleka. Nyongera okwebaza abo bonna abatodde n'abafuddeyo nnyo okutuusa omukolo guno bwe gufaanana bwe guti. Ndaba muli bagagga nnyo mu compound mulimu emmotoka 5
eno yetwala abaana ku ssomero, eno yetwala abaana mu supermarket, eno yetwala abaana mu boarding school. Mutundeeko emu mwerere ku mwana omu. Maama akutte ku baana ba baganda be. Ate nga naye teyalina nnyo. Jjukira nti yali yekka naye yakwata ku baana ba baganda be. Abatamanyi ze Nakimera oba Christine oba Naaki, byonna by'omumanyi bikola. Era Christine ndoza lyerifuna erya Nakimera oba omanyi nnyo, era nti erya Naaki oba oyitiridde. Wano ngono bunaye bwagambye mukulu waffe batugambye wano we twakulira, wano we twazannyira. Nze nasulanga mu kisenge awo ekisembayo, nasula ne bajjajja, nalwawo mu kisenge omwo. Ekiro twalinanga ekyama kyaffe nga baba bagenda okwebaka ne bagula ka Coca-Cola nga nze nnywa akasembayo. Bannanga abo bonna baafunanga obujja, naye ate nali muto kubanga maama yaleka ndina emyaka 2 n'agenda okusoma. Kale bajjajja ne bampuza. Wano weewaffe ate tukulidde bukojja. Kwegamba oli agendaga ewammwe tukulidde bukojja, wano weewaffe. Bwe tusabidde omukyala, nze nasomako e Kabonge nga n'amadirisa tegali mu Nankani mu kizimbe we twatandikira myaka 3. Ne tugenda nga tweyongerayo ne tuyingira eGayaaza. Naye nga bwe mbagambye ab'Ennembe omukyala abaagadde, omukyala yagadde ewaabwe. Kyannaku nnyo nti tetusobodde kuzimba kayumba katonotono ne weyandize ng'okuwummula. Akyadde ewa Nalugo n'anyumirwa. Omanyi okuva eyo n'ogamba nti ewa Nalugo nawe njagala okubeera. N'atuula n'asanyuka era bwe yajjanga. Wano yajjanga ku Christmas, n'ekiseera ekisinga yatulanga ne Nalugo wali we tugenda. Nga kwegamba she was at peace. Nalugo yali mukwano gwe, Nalugo abadde mukwano gwe nnyo. Era mu bulamu bwonna abadde agamba Nalugo ti Nalugo olina okunzijanjaba, Nalugo olinzijanjaba. Bannange nga Nalugo awulira, Nalugo ajjanjabye omukyala. Omukyala ye yalera Nalugo, Nalugo yali baby. Naye ng'agenda n'amuyimbiramu nga bwe baayimba nti Nalugo omulungi, Nalugo omulungi, Nalugo obulungi ate obuyitiriza mu kulwala kw'omukyala. Simanyi bwe nsobola kwebaza okuggyako okusaba Mukama akuwa ekyo ky'osinga okwagala. Nga bwe muwulidde ttiimu ebadde nnungi ate ebadde empanvu, wabaddewo Alan Kibaya. Alan buli wamu maama ng'amugamba tugende tuzike waagundi, tugende tukubagize waagundi, tutwale kabaga ka gundi. Buli wamu Alan Kibaya, wherever you are, webali nnyo. Festo kyambadde, nze sina namboozi na Festo, mwana muto nnyo, bwekiraba kivubuka kinene. Naye bwe bano abaana abajjojjuuzi, Festo ajjanjabye omukyala n'omutima gumu. N'aba nti buli ku makya muli mutya, nagala Naaki tuli bulungi. Buli ku makya Festo abadde tucommunicatinga. N'olunaku omukyala lwe yafa, twasooka kugira nga tuli ku chat nti kati arespondinga bulungi. Dakiika nga 3 nti Naaki yazze buli. Ne ngamba Katonda wange. Naye Festo akuze mu kiseera kino muto nnyo, Festo muto nnyo. Ne bwe mba mubuuza abaana, mubuuza mpola mpola kubanga muto nnyo, tetugatta mboozi. Sekamatte twamufuna alina emyaka 5. Sekamatte kaluwa. N'atukwata n'atuleeta wano we twakulira. Emyaka there are so many years, maybe it's about close to 50 years. Egamba ennyumba eno yali ya Sanyu nnyo. Jjajja yali musajja musanyufu, jjajja omukyala nga mukyala musanyufu, ennyumba ng'erimu abantu bangi. Naye okudda after almost 50 years, ennyumba akalu, ate nga ndi wano celebrating the life of my mom. Kati simanyi kyakukola naye mbeebaza nnyo okutujoininga, and may God bless you all. Jja luno olwaffe olwa jjajjaffe Manyaŋŋenda tujja kufunayo olunaku nga si lwambi, tujje tutuule wano tumanyagane, twongere okumanya embeera bw'erina okutambula eya ekika kyaffe, famire yaffe. Ssebo omutegesi, ndowooza olw'obudde kange
mukyala Mbusikate, ndi muwala wa mukyala Ddungu Nsuuta Margaret, ndi muzzukulu wa Margaret wa Christine Manyang'enda. Neebaza bonna abazze okuziikirako maama Nsuutwa, ab'eŋŋanda n'ab'emikwano n'abako ne ba Bishop Luwalira n'abalala bonna mbeebaza, n'abakoze ku maama waffe Sanyu, abamulabiridde Bannalugo ba Festo, n'abasapootinze bonna maama Sanyu ng'ali mulwadde, ne maama nkwebaza, weebale kwagala muganda wo, weebale musapootinga, Mukama akugizeewo, beera mugumu maama yenna gy'oli, nti muganda wo awummudde mirembe, naffe lyonna lyekkubo etutwala naye, beera mugumu, Mukama akyakuwadde obulamu era tukwagala nnyo maama. Continue with that spirit. Enamirembe Flavia nga ndi muwala w'omukyala Margaret Nsuuta Ddungu n'omwami Stephen Ddungu, era nga ndi muzzukulu wa Festo Mukasa Manyang'enda, ndi muzzukulu wa maka gano aga Festo Mukasa Manyang'enda, era nga buno bukojja bwange obwa Festo Mukasa Manyang'enda, era nga azaala mamange omukyala Nalumansi Christine Nalumansi bazaala maama wange ne Festo Mukasa Manyang'enda. Era ndi musanyufu nnyo nga neebaza abantu abazze okuziikirako, bonna mbeebaza. Neebaza Bishopu Wilbur Post Kyoluwalirwa okujja okuziikirako, era nga neebaza Bishopu Luwalira okujja okutuziikirako maama waffe maama Marian Sanyu Ntuulu, era nga neebaza obubaka bwa Ssekiboobo bwonna, obubaka bw'omwami omwami Ssekiboobo ow'Ekyaggwe n'abamyuka be n'ababaka be bonna mbeebaza bonna okusitukiramu n'obubaka bonna bwe baasindise okujja okutuziikirako. Neebaza wamu n'abaana bonna enteekateeka gye bategese okuziika maama waffe Christine Nakimera ne Sarah Wawesimbi ne Bogi Apollo, bonna n'okujjanjaba maama wange bonna mbeebaza, era neebaza ne maama wange Margaret Nsuutwa okujjanjaba muganda we, era tumugumya mu kiseera kino nga tumuwa Zabbuli 23 nemugumye maama waffe Margaret Nsuutwa olw'okuviibwako muganda we Sanyu Marian Sepuuya, era nga twebazizza mwenna abatubeereddewo n'abasitusi bonna abavudde ebbajjo okujja okutuziikirako, abavudde ku ssaza bwenna tubeebaza mwenna mwebale kujja kutuziikirako. Mukama mwenna abawe omukisa.